Okusala jima ku muzikiti ekibuli kulembedwa mu Sheikh Yasin Kiweewa kwetabiddwa ku jjajja obusiramu Mulaka Simula Kibinge omulaka Khalifani Kakungulo n'abalala bangi kiwabulidde abasiraamu abagala okukola hijja bye balina okugubira okulaba nga hijja zaabwe zituukirira. abantu balaba amakanzu nenga shiriki yatudde ku mitima so ekitihadi fikwaha nakasante akida yatenedde egini yatenedde ensonga ey'okubiri sola baganda bange sola tewetaaga bagenda e Makka okujjako ng'okipasiza nti sola oginywezezza. Akuliriza abasiraamu kusasula amabanja nga tebannagenda ku hijja. Bw'obanga obadde ogisabira waka tandika okubeera ng'opulakitisinga mu sola ez'ejjama ogende ewa Allah ng'olwedde bategeezezza ensonga ya zaka nti omuntu yenna ekibaita ekitihadi fikwaha kitegeeza nti naye wagonze emmaali ogiggyemu omusolo gwa Katonda n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ategeeza nti olina okutereeza empagi z'eddiini endala mu butuukirivu bwazo n'olyoka olowooza okukola hijja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali agiteekateeka yagifuula mu mpagi z'obusiraamu nga y'empagi esembayo kitegeeza nti zino empagi ezisooka olina okubeera ng'okakasizza nti zateredde. Olwanyizza okusala Omulange Nakibinge afulumye n'abuuza ku basiraamu n'oluvannyuma n'akulimira abasiraamu okusalira yeetawo omugezi Badru Kakongolo yeddizikazi omujja mu bendera ly'empigi akwasira ofiisi banaddukanyiza emirimu gye. Sheikh Juma Mweje Kabanda yakwasiza Sheikh Muhammad Kabaye ofiisi mwagenda okukolera. Sheikh Muhammad Kabaye alondebwa kivuddeko Mufti Sheikh Shaban Mubaje okudda mu bigere bya Sheikh Abbas Batili yafa mu mwezi ogwokutaano. Sheikh Kabanda okulondebwa yali disikazi owaguleta mpigi ku ludola ekibuli nga kino kyagenderwamu okugatta ebiwa by'abasiraamu ebyenjawulo ebyokutulamu nga bakoye obukulembeze bwa Mufti Mubaje. Mukwasa ofiisi Sheikh Juma Mweje amukutidde okutabaganya ebinja by'abasiraamu byonna mu kitundu. Tumanyi bukulu bw'ebyo tebiina ng'abasiraamu. Abasiraamu ke tuli bamulekwa tuli bagatta nnyo naye ffe twefudde bamulekwa olw'embeera gye tweyisaamu nsaba tubeere nga tukola obusiraamu. Sheikh Kabanda yeekokkodde entalo essusse mu busiraamu ng'abantu beeyita amanyi okusinga abasiraamu n'agamba nti kino kikyamu. Buli omu yeeyita kyayita olw'okulwana kuno amasomero sente ezivaamu teryatukuwa etuziwa ono besiza kawuye eyagenda kuzifa etuziwa ono nti abo babbi ab'amasomero ne bazituma enkulaakulana. Ategeeza nti wadde butambula obusiraamu gye busibuka abasiraamu kino tebalina kyamaanyi bye bafunyeemu. Mulomba amulekeya etubeera mu mbeera eyo okutambala nga butambala ewala kyandaku nnyo tetuyinayo na ssomero lisobola kutikira abaseera. Yeddizikazi omujja Sheikh Muhammad Kabanda yeeyamye okugatta abasiraamu bonna mu bendobendo ly'empigi. Era sisuubira kubeera nabbala omuntu yenna okugjako oli nga tanneewadde. Agenti omukulembeze tagenda kukkiriza imaamu yenna talina ofiisi waddukanyiza emirimu. Imaamu yenna omuntu anaaba nga talina bbaluwa tojja kukkirizibwa kubeera ng'okola omulimu gwonna nga gwa ddiini. Wabula ebbaluwa olina okubeera n'ebbaluwa nga eri official. Ye Haji Yusuf Lusiba nga yina mungu ayisaabanisa obusiraamu West Buganda asaba abasiraamu okwenyigira mu kulonda ogenda mu maaso.